tuyingiddewo kubanga tudda mu birooto byomwe mwatadde mu komenti. Emikwano tusaba etandikirewo. Mukama tukwebaza olwakadde kano kotuwadde tukola omwoyo mutukuvu jangu otukulembere nga ngenda okuba nga nziramu ebirooto bino mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, amiina. Tandise naani ono? Jacqueline. Agamba, praise God Papa, I dreamt when I'm styling my hair with orange color, and after I removed the style, and when I was going to reach in the bus, the people were very surprised, saying that you look nice, young girl. They started asking, how do you make After I saw my sister outside running, people were running after her, but after when those people see me, they turned back but hugged my sister. I was in 3 days fasting and asking God protection for my family. Mukama yebazibwe. No, sitaffe yalose ekirooto nga tukiteeke mu Luganda. Sitaffe yalose ekirooto nga asiize enviri za kala ya orange, naye yabadde agenda mu bbaasi, abantu bamulaba nga bali surprised, bagamba ng'onyirira nnyo muwala, ng'onyirira nnyo muwala. Kakati n'agenda okulaba obweru nga sister wadduka, people running after her, abantu nga bamugoba. Naye bwe bamulabye abantu bano ne bakyuka ne bahaginga sister we, ne bamuhaginga. Agambye wadde mukusaana okusiba ennaku 3 nga asabira family ye. Kitegeeza ki? Kono ekirooto kino kiraga how the fake people in your lives, fake, everything is fake. Abantu bali fake, abefuula mikwano gyammwe naye nga babayisa bubi, abakola bino. This kind of people be bantu ababeerawo nga beefuula bafaayo ennyo gye muli, beefuula bafaayo naye nga butuufu tebabaagala, babayisa bubi, babeera balogo n'obulogo. Manyi omuntu ajja nga yakuluze najja nakera ku makya n'akubuuza, mama gundi wasuze otya? Ntasuze bubi, ate kiki? Kumbe yakuloga. Mukama yebazibwe. So anyway, so this one, yongera okusaba so that these fake people, God can expose them. Mukama exposingira abantu bano bategeere, so that osobola okuba nga okutula bye bakola byonna. Pray against them, ogenda kuwangula. Alimite eriyo Mukama wakulaga ng'omuntu yenna nga mulabewo mu ndagaano empya. We don't pray balabe baffe okubanga Mukama bazikiriza, nedda. Mu ndagaano empya we love the enemies, tulwanyisa mizimu gye balimu, but we love the enemies because nabo bantu just mizimu gye gibambala, egy'obujja, egy'obukyayi gye gibambala. So tujja bwe tuba tuwanuuta tubambulamu emizimu gino, but we love the people. Naffe Yesu yatwagala mu byonoono byaffe, atwambula bwambuzi, mizimu n'atusumulula, n'atujja ku mize emibi, n'asigala atwagala. So that's it. Sigala kye kimu. Nambi Ann agambye, the following day I dreamed I was fetching water and I got 2 jerrycans and I started hanging up my clothes and they were all white and green. One of my shoulder immediately they brought for me my cousin brother vomiting green. Then I started praying for him. Then the demon attacked all of us. I called Jesus and I was telling everyone to call Jesus' name, but the voice was not coming out. Mukama famulungi bazibwe. Saffe yalose ekirooto nga akutte ebidonda 2 agenda kukima mazzi, n'alota ng'era yanika engoye ze nga zabali za white ngenda za green. Immediately n'agenda okulaba nga baleese kazini we, muganda we, ng'asesema bya green, ne batandika okusaba naye ng'omuzimu ne gutandika okubalumba. Eddimoni attacked us all. Nti n'agamba, mwenna abasigadde mukoole erinnya lya Yesu, mukoole erinnya lya Yesu. Naye ng'omuzimu gubakola ki? Gubalumba bonna. Naye nga n'eddoboozi bayita erinnya lya Yesu nga n'eddoboozi terikola ki, terivaayo. Kimanyi wano buli muntu yenna wali otuuseeko mu mbeera n'ota ekirooto n'oyita erinnya lya Yesu naye ng'eddoboozi teryatuka, ng'oluusi osanze omusezi mu kirooto, oba oluusi olabye omusamba mu kirooto, oba omuzimu
n'oyita erinnya lya Yesu oba omufuna esseewo nga teryatuka n'ogezaako naye nga terikola ki teryatuka. Kyekibeera omukadde ako ekyo kinti mukadde ako omwoyo gwe gubeera tegulina maanyi, omwoyo gwe guba gusitwa gulinga. Jjukira ebirooto bino bibeera mu nsi yaki ya mwoyo. Kati ono mba njogera n'akamwa kange oba byenjogera biva munda mu nze. Kati oba weebase omwoyo gwe guba munafu, omwoyo gwe guba munafu kuba tegusobola na kusaba. Abamu oloota ebirooto mu kirooto naye nga mu butuufu bakugoba tolina yadde ageerwanako. Naye bw'onoonya Mukama n'oyambala amaanyi, ababadde nga bakugoba buli lunaku ku luno oyambala amaanyi n'obatemaatema n'obawangula. Agwo ogusota ogubadde gw'oloota mu birooto ku luno n'ogutemaatema kawula gw'obadde oloota n'oguwangula mu birooto. Mukama yeebazibwe, olwo ng'omanya nti omwoyo gwe gwambadde amaanyi. Ani agwambaza amaanyi? Omwoyo wa Mukama, omwoyo mutukuvu atuula munda mu ggwe. Anyway, so kyoto kino mukwano gwange noonya Katonda olwanyise emyoyo gino emibi egipasuubinga famire yamwe. Ebidomola bino ebibiri byewalabye okukima amazzi kuba kunoonya amafuta, nabagamba ebidomola kuba kukima amafuta. Zino ziba nnaku zo bbiri mukwano gwange ez'okusaba n'okusiba dry, ng'osabira ensonga eno mukwano gwange Nambi Ann. Kale tulinza obujulizi nga ku luno erinnya lya Yesu wali atudde omuzimu ne gusaanawo. Najjoko Maria. Praise God, brother. I dreamt when I was going somewhere with my friend and my friend passed in a short route and me I failed. Then I tried hard to pass but still failed because if I insisted I was to fall in a deep hole. That place was a site of building a flat. Then I went back and I passed in another route. I climbed the flat till I reached the ceiling, then was to jump. When I looked down, was long. After that, a black man came and told me a car is coming to take me. I stopped struggling. I calmed down. Then I came down. Mukama famulungi yeebazibwe. Nnyo staff yalose ekirooto nga alina waali n'emikwano gye with my friend yali ne mukwano gwe abaako bayita mukwano gwe n'akwata shortcut. Kati ye naye n'agezaako okukwata shortcut eyo n'alemererwa. Yagenza okulaba nga buli wagezaako okukwata shortcut waliwo ekinnya ekinene kyagenda okugwamu. Naawo n'agezaako n'alemererwa. Kati n'agezaako n'addayo agambye waddewo ekikalina kye bazimba n'addayoko n'ayita mu kkubo eddala n'alinnya ekikalina n'atuuka eri waggulu mu siiringi yagezaako okubuuka ate nawo wala kwegamba nga yabadde akyeri eyo ng'ayagala kubuuka ndowooza. Omusajja n'amugamba totawaana emmotoka egenda kujja ekutwale totawaana tegera stop struggling nakka mpola mpola. Mukama yeebazibwe. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ebisinga buli woloota nga okwata shortcut mukwano gwange Mukama Katonda baakuwooninga ng'okwata shortcut ojja kwegendezanga mu bulamu bwo nga decision z'obadde ogenda okukola ng'olaba ng'ennyangu ng'olaba nga decision nnyangu naye nga mu butuufu Mukama akuwooninga. Yes, waliwo oyinza okubeera ng'olina ideas zo bbiri kambe nekikola kuba sometimes it's not even about friends. Sometimes ekyoto kino sooka okukifuna ng'olina byobadde obuuza Mukama ku kino n'ekino ngendeko n'ekirwa naye nga waliwo Mukama kyakugamba naye nga gw'olina gwe kyagala mundaayo kyagala okukola. So if you're determined to do it osoofuna ekyoto nga kino nga Mukama Katonda akuwooninga nti ogeza kukwata shortcut naye amazima ogenda kukomekera ng'oguddeyo. Sometimes about even business n'ota ekyoto nga kino not necessarily nti oba ogenda gwa kabenje oba kino. Sometimes even about business n'ota ekyoto nga kino ng'obadde akwata shortcut naye ng'ogenda gwa muki ogenda gwa mu kinnya. So bwaba nga waddewo emikwano gye gikuwa amagezi oba nga gwolina kyobadde obuuza Mukama oba nga Mukama alina kyagana naye ng'obadde oli mu kuinsistinga okuba ng'okikola manya mukwano gwange this is a very strong warning dream ekulaga nti mukwano gwange ekkubo eryo tolikwata ogenda kubanga osanga obuzibu bw'amaanyi. Waliwo olwosi mu bulamu bwaffe ze tukola oba okusalawo kwe tukola mu butuufu nga kukostinga makenda malamba mulembe mulamba. So amagezi agakuweereddwa nti linda emmotoka egenda kujja kutwale kuno kuba kulindira Mukama osobole okutambulira mu magenda gwe emmotoka etambulirako magenda lintita Mukama yagenda okulungamya amagenda go. Yes, odo ina decision zobadde ogenda okukola sooka olindemu katono. Babirye Sarah. Praise God, Brother Stephen. I dreamed someone giving me 2 eggs and asked me to prepare for him.
but when I break the 2 eggs, one was rotten and the other was good. What does it mean? Babiri Saala, omuntu awakodde amagi ng'eri mufu iddamu mukwano gwange kuba kwegendereza. Omuntu oba omumanyi Mukama Katonda bagamba kwegendereza mukwano gwange. Be very very careful, oyinza okufuna obuzibu ssaawa yonna. Amagi gatambulirako okwegendereza, ng'ekiwala baleegendereza, osometimes ebirooto byonna bitambulirako amagi byakwegendereza. So Mukama Katonda agamba this moment you need to be very 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 careful, otherwise you're about to lose. Yes, beera muntu omwegendereza ennyo ate ng'olungamizibwa omwoyo mutukuvu, olungamizibwa omwoyo wani? Omwoyo wa Mukama. Don't just follow everything. Be careful ngeri gy'ocommunicatingamu, be careful mu bikolwa byo, be careful ne decision z'okola ng'omuntu. Nabulya Mary, praise God brother. Buli bwe newaayo okusaba ndoota nnyo Kawuula. Nsabye naye tagenda. I got married in September last year, naye tetukwatagana n'omwami. Nakafuna embuto 2 nga zivaamu with no reason. Sikula mu mwoyo, nyamba brother, mpulira bintamye. Kikawuula tekivaawo. Kawuula alemeddewo, Kawuula mbuto zivaamu. Now, ekituufu kiri nti mukwano gwange ekijjamu embuto yono Kawuula gw'olaba. Kawuula is a spiritual husband. Kawuula tasobola kukuleka kukwatagana n'omwami wo kubanga obeera mufumbo mu nsi ey'omwoyo, ng'obeera oguzima ogwakuwasa. Simanyi Kawuula ono yatandika ddi, batandika omaze okufumbira n'omwami wo, sometimes basobola okukuloga ne bakufumbiza omusambwa. Okay? Ne bakufumbiza omusambwa, kati guno omusambwa gwe baba bakufumbiza tegusobola kuganya mubeere n'emirembe mu maka kubanga omwami abeera enemy. Abaana be muzaala babeera balabe baagwo, ng'ogwe guba gwagala okuzaalamu ebyana eby'omwoyo, spiritual children. Okay? Era omuntu aloota Kawuula bw'atyo ojja kulaba ng'olina ebyana by'oloota mu mwoyo, ng'olina ebyana by'oyonsa. Kyokka embuto ezo zivaamu naye ng'olina ebyana by'oyonsa mu kirooto, ng'otoyina abaana naye nga mu butuufu mbuliwo tobayina, naye nga bino ebyana by'oyonsa. Ate most of the times bibeerako obubonero bwa Setaani, obeera okyali kyana tekitegerekeka. Mukama yeebazibwe. N'ebintu bino nno ayinkwano byewuunyisa, olowooza ng'ebyokusaaga naye biba bituufu. So mukwano gwange oli musege okuba nga bakufumbiza omusambwa nga endagaano eyo ekyaganya okuba nga ekola ki? Ekutuka. Ogambye osabye naye osiibye n'ebiganye. Amagezi genja okuwa, funayo ennaku zo nga 3 okole service n'omwoyo omutukuvu. Service n'omwoyo omutukuvu. Now what you need to do, okay? Osobola okweyawulira ddala totally. No water, no food for 3 days. Nothing. Okay? Kyandibadde kirungi togenda ku mulimu, togenda wantu wonna, stay in the house, togenda bwetu, togenda wa. Don't meet anybody. Weweere ddala surrendering it totally maaso ga Katonda. So during that time what you need to do, okubanga osaba na kusoma Bible kyokka. Only that. Kusoma Bible kwebaka, don't do anything else. So kwogera n'omwami n'omugambe n'embeera ngikooye. I'm going to do this only 3 days. Only 3 days ojja kumbuulira. Ojja kuva in results. Ogamba mwami tukuvu nze kukola service naawe. Toyogera n'abantu, tokola ki? Weeyawulire ddala. Kirungi tonnaba kuzaala baana. Weeyawulire ddala completely. Ojja kulaba amaanyi ga Katonda. Bali abalina embeera ng'ebalemeddeko ng'obuuza Mukama lwaki kintu kiremeddewo nga byonna biganye. Okola ng'ekyo. Surrender yourself totally. The whole day. 3 days. Ojja kulaba amaanyi ga Katonda. Kyemugamba nkimanyi nga kikola. Ojja kulaba amaanyi ga Katonda mukwano gwange. Yes, Mukama Katonda agenda kukola bulungi. Agenda kusumulula. Kikawuula ajja kikujja kuba ne Katonda naye kennyini takyagala kikawuula ekyo. Takyagala. Buli bw'akiraba. Takyagala. Mukama agenda kusumulula. Togwa mu maanyi. Agenda kukola bulungi. Ojja kuzaala abaana bo. Tobalabeko naye nga ky'omanyi ekibayitera okuba nga temukwatagana n'omwami ky'ekisambu ekyo. So kati gwe abikkuliddwa ekisambu kino kulina okubeera very careful, olina okubeera omugezi so that olaba embeera ng'egolokose togikumamu muliro gwonna. You have to just keep quiet because omanyi nti guno omuzimu gwegolokose. Tosobola kudinga na muzimu na bigambo. Tudinga nagwo mu ssaala. Ne wogezaako collecting omuntu ayumbiddwa omuzimu, it's just a waste of time.
so the power of God esobola okusolvinga ekizibu ekyo. So now you know. Naye ng'ogenda kuwangula, teweeraliikirira. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when it's raining and I said, let me plant maize. What does it mean? Thank you. Bana sister Foli, alute ekyoto kya kawuula, mukwano gwange, simanyi oyinza n'okuba nga abamu musaba musiba naye nga muli bannabbi ba bulimba, nga gye muli you burn your time there, you get nothing there. Bannabbi b'obulimba, come to Mutundwe Christian Fellowship mu kigo ky'abasumululwa. But even bw'obanga okoze byonna ne bw'obanga okoze byonna ne bigaana, do what I told you. Ekyo nsinga okumanyi singa okuba ekyamaanyi for self deliverance. Mukama yeebazibwe. So bw'obanga oli bannabbi b'obulimba ky'olina okukola kulina kuvaayo buvi. Olina kuvaayo buvi, tewali kyakyakugamba. Olina kuvaayo buvi n'olyoka odda ku sayidi entuufu. Sitaffe yalose ekirooto kino ekya kwotanga enkuba etonnya n'ogamba kange neesige kasooli. Mukwano kino kiba kyakusiga. Kino kyakusiga, enkuba ekigira mukisa kusiga kasooli something kiba kyakusiga mukwano gwange. So siga Mukama ajja kukubuulira okusiga, obuuza Mukama. Obuuza Mukama ansigewa. Osiga ensigo zo olinda makungula. Omisaani uno Justin agamba ati, what does it mean to dream when I'm putting radio of Mutundwe? Kitegeeza ky'okulota ng'otaddeko radio Mutundwe, kitegeeza Mukama agamba beera ng'owuliza radio eyo, ogenda bwa blessing bw'okuyita mu kuwuliza radio. That's as simple as that. Wekumire ku MCF, wekumire ku mmere y'omwoyo gwo, sigala ng'owuliza radio. Mukama Katonda alaga nti eyo ogenda ova okusumululwako. Abamulota ekirooto nga kino nga mu butuufu radio eyasuzeeko. Radio eyasuzeeko kakati bw'ogiroota just kiba kivudde mu birowoozo byo. Mukama yeebazibwe. So ebimu biva mu birowoozo byaffe. Naye nga if it's from God, Mukama Katonda bagamba tosagasagana, totagala ng'odda eno odda eri. Weekuumire ku mukutu. Praise God, Brother Stephen. Naloose omusajja nga ali ovulo ya red n'emmotoka ya red, n'aŋŋamba mbu nkulekedde obugagga. What does it mean? Akulekedde obugagga, yabadde mwami wo. Mukama yeebazibwe. Misaani Mr. Anet. Omusajja yali mu ovulo ya red n'emmotoka ya red, ate atulekedde obugagga. Kyolina okumanya gino giyinza oba myoyo mibi mukwano gwange. These colors are not so good. Warning colors, red and red, the warning colors. Yes. Omulabi Bayibuli egamba tulabika tunamuliranga anaatuliranga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kinooza nti Mukama Katonda akulaga nti waliwo omubi byali mu kubanga akulirira. So we have to pray kubanga osuuza omubi ebyo byonna bye yakwata, byonna byabadde yakwata, kubanga obimusuuza. Kubadde olina ebyo byabadde osabira, waga nti nkulekedde obugagga, nkulekedde. Manya mukwano gwange kibadde kyakwata. Amaanyi n'obuyinza biba weebiri, osobola okubanga you fight and win. Sometimes obadde onoonya Mukama ng'olina ky'osabira ddala nga ku areas za finances, olaba ekintu nga kino, Mukama Katonda baakukulaga nti mukwano gwange obuwanguzi wabutuuseeko dda. Nakandi Anet. Praise God, Brother Stephen. Naloota nga ntembeya omunnyo nga ntunda 2,200 nga ngenda nnyimba. Njukunju yali agenda omunnyo aguyimba njukunju. Kitegeeza ki? 2,200 atunda omunnyo. Anyway, Bayibuli etugamba temanyi nti tuli munnyo gwansi, tuli kitangaala ate tuli munnyo gwansi. Bayibuli etugamba bwe tuligwamu ensa balirunga munnyo nabakiffe abateeka ensa mu nsi eno. Bwe tuba tetuliwo abalokole, ensi temuliisa yadde, kubanga ffe tukola obutuukirivu n'obutukuvu okuyita mu Mutukuvu atuula munda mu ffe, oyo akola obutuukirivu n'obutukuvu. So ffe tuwa ensi eno kye bayita omunnyo. Bwe tuba tetuliiwo balunga munnyo nabaki, ensi eno nga bwe mugiraba. Jjukira Mukama gye yakujja bwe walimu olunga munnyo nabaki eyo. Kijja kubuulira nze munnyo gwe nali nnunga. Abamu mwali mulunga gwa bwenzi, gwa bubbi, gw'omanyi omunnyo gwali olunga. Abamu mwali bafuuyi ba mmindi, abalala mwali basezi.
So omunnyo kigwe wali olunga sayidi eyo ba Lugambo, abamu mwali batemu bakuba butayimbwa, munnyo gwe mwali mulunga. So kakati ffe tulunga omunnyo omutuufu. Mukwano kino kiba kyakubulira njiri door to door ng'otambuza omunnyo. Yes, no kyakubulira njiri kubanga ffe munnyo gwa nsi ffe tulunga, ffe tulina omunnyo ffekka. Abasigadde balina ki? Tebalina adde otunnyo yadde, balina kisula. Abantu b'ensi balina kisula, ffe tulina omunnyo. So kino kya door to door njukonju kubanga olunga omunnyo. Mukama yeebazibwe Brother Steven. Nze nalootanga engatto ze nnina, nina ekkanisa mwe ŋŋenze okuzinoonyeza. Yes, ekkanisa eno wali ogitegedde mukwano Katonda bagamba kusabira magenda. Oluusi nga tolina na kkanisa okuŋŋaanira, ng'oyagala Mukama akulage ekkanisa entuufu olina okuba ng'okola ki? Okuŋŋaanira. Mukama n'akulaga ekkanisa gy'otegedde obulungi. Kati engatto zikiikira magenda. Okay? Amagenda gaffe ag'obulokozi, amagenda go mpaka Yesu lw'alidde oba mpaka lw'oliva mu nsi eno olina okubeera ng'oli mu magenda go. Okay? Bayibuli egamba nga twenanise engatto mu bigere enjiri ey'amazima. Kimu ku byokulwanyisa bye tulina ku the full armor of God. Engatto mu ki? Mu bigere, engatto z'amagenda. So mukwano gwange ekkanisa eyo, kkanisa oba bagitegedde. Mukama Katonda alina kyagamba ku kkanisa eyo. Yes, naye nga kunoonya Katonda ekkulwa amagenda go mukwano gwange. Kkanisa erimu amagenda go. Naye waliwo ekkanisa zo waliwo olwotanga olaba ogenze mu kkanisa emu naye ng'engatto zo bazibbiddeyo ng'olaba toli mu bigere. Wagenze olina engatto ate ogenda olaba oluusi mwayingidde mu kkanisa temulina ngatto, kati ogenda okuma ku mulyango engatto zo toziraba zitutte. Ekkanisa eyo mukwano gwange beera very very careful. Nandanga obuuza Mukama Katonda kkanisa gye mba ŋŋenda oba n'ekkanisa ntuufu oba si ntuufu, n'otanga engatto zo tolina, oli mu bigere, mukwano gwange temuli magenda go, girekera abalala bannyiniyo. Kama Mukama Katonda akulaga ekkanisa entuufu. Si buli kkanisa yonna nti olina ogigendamu mukwano gwange, si buli. Era guno omulembe gwe tuli mu Bayibuli gwe tugenda tukumi bannabbi b'obulimba abambala eddiba lya endiga naye nga munda misege. Bangi. So okufuna omuntu akusumba ebituufu mukwano gwange. Ennaku zino abantu basumba abantu kufuna bintu. Yesu bamuvaako dda. Tewali abuulira kwenenya, tewali abuulira butuukirivu na butukuvu, tewali abuulira bwakabaka bwa Katonda, babuulira bintu. Ate nga Bayibuli yogera mu kitabo kya Matayo 6:33 nsooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, sooka onoonye obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakwongerwako. Kati abamu mu kifo ky'okubuulira obwakabaka bwa Katonda babuulira binaakwongerwako, bakubuulira nnyongeza. So n'obeera awo. So kikulu nnyo mukwano gwange, kkanisa gy'ogendamu okusooka okucekinga n'omwoyo omutukuvu. Tasobola kumala gakulekawo oba omubuuzizza. Amina nakato. Naloota nga nsimba omusumba enviiri, ndowooza nga asiba. Kubanga enviiri bazisimba batya bannange? Sister Amina ng'asiba omusumba enviiri. Good morning Brother Steven, I am Nakato Amina from Echenja. Okay, Echenja yeewo oba Ekyanja? Anyway, okatanga omusumba enviiri, Mukama Katonda bagamba omusumba oyo kumubulesinga, bagamba enviiri kitiibwa. Yes, enviiri kitiibwa. Kati olwota omusiba mukwano gwange, Mukama Katonda bagamba bless that person. Blessing ekwata ku byolina, obeera omukisa eri omuntu oyo, ekitiibwa kya Katonda kisobola okulabisibwa. Yes, kasubire kyadde kyakusiiba, si kyakuzisimba nga zigudde. Janet, ate okuloota nga ogula ebyennyanja by'okumu bya 50, okay, ebibisi nkono zibeera nnaku za kusaba na kusiiba nnaku 5. Okay, kwa kusaba na kusiiba, kwa kunoonya Mukama Katonda. Obadde olina ky'osabira otangula ebyennyanja bya 50, kwa kusaba na kusiiba mukwano, kwa kunoonya Katonda. Ebyennyanja bitambulirako omukisa, bitambulirako obuweereza, depending ku ky'oba osabira mukwano gwange. Yes, so yingira mu kusaba n'okusiiba.
weeyawule. Sanyu Margaret, praise God brother Stephen, okuloota nga bakukuba embooko. Sister Margaret amukubye kibooko naye nga zikuyita mu buyisi nga toziwulira. Ate ani yakusakudde kibooko bannange? Embooko zabadde zaki. Nawo kyolina okutegeera mu birooto nga bino ebya kibooko olina okwegendereza ki kye bakubira mu kirooto, kyo nakyo kiba kikulu nnyo. Okay? Bwaba nga ekintu kyonna kye bakubira mu kirooto nga Mukama Katonda omanyi nti ddala bw'ozuukuka ng'omanyi nti Mukama kino ekintu takyagala oba yakikugaana, otaba bakuba kibooko, omanya mukwano gwange judgment ya Katonda egenda bejja gy'oli, wandifuna kye bayita embooko z'obujeemu. Embooko z'obujeemu wandifuna mukwano gwe ky'ogenda okuyitamu, naye ng'okiyitamu si lwakuba nti olina okiyitamu naye ng'okiyitamu lwakubanga wajeema. Obujeemu kibi nga bw'olaba obwenzi n'ebyo ebirala byonna kye bayita obujeemu, nga Katonda agambye okukola ekintu n'ogaana. Kyakostinga Sawulo okubanga yaluzinga obwakabaka bwe n'afa bubi ne mutabani we the same day. Okay? Kye bayita bujeemu. To obey instructions of the Lord. Now, bw'obanga just weesanze bakuba bukuba ekibooko, Mukama Katonda bakulaga kati naddala mu kyoto nga kino nga embooko zikuyita mu buyisi toziwulira, that's going to be persecution for what is right. Okay? Now, okwegganyizibwa kuno Yesu yatugamba nti tujja kuba nga tuyigganyizibwa olw'okuba nga twamukkiriza. Era kati gwe yakkiriza Yesu nga mukwano gwange osuubira nti abantu bagenda kwagala olw'okuba nga walokoka osaanye okuba nga oli mu birala nnyo. Yesu yatugamba buno obukole bwe tukkiriza, namala obukkiriza we are going to pass through a lot. Abantu tebagenda tukyala olw'okuba abantu tebaagala mazima. Ensonga yazituwa dda. Abantu baagala kukizikiza, tebaagala mazima. Buli wolokoka oba oyagala mazima, abantu baagala kizikiza. Kati ate gwe bafuula omubi ne bakukyawa. So anyway, kyonooza nti enina okuba nga waliwo persecution gy'olina okuba nga okola ki? Oyitamu, but you're not going to be hurt. Togenda kufuna buzibu bwonna. But you have to watch kirooto ekyo kyabadde kireetinga ku ki. Kyo kyonna kiba kireetinga ku kintu kyonna Mukama nga yakikugaana, manya mukwano gwange. The first alternative gye nakuwadde eba entuufu. But if it was like you did nothing wrong naye nga bakukuba, manya nga bakuba Mukama waffe, nga bakuba abayigirizwa, nga bwe bakuba amayinja abantu ba Katonda bonna, naawe bw'otyo. Toli wanjawulo ku ffe abalala ffenna. Kuyigganyizibwa kwa Mukama waffe Yesu. Yes, but you have to stand. Teddy Tracy, praise God, I dreamed when I'm talking to my father on a call. In my mind, I knew he was dead. He tended to protect me in that dream, where we found some snakes. Across I counted 15. I counted 15 for him, and then I fought a big cobra, which later turned into an Indian ladies, and I won them and I passed. I find my father and 4 men in the white shirt, holding flowers, white and pink, and they show me a man in a heavy blue suit and said, "This is my husband." He said, "It's time. I want to ask how I can know the dead person is not harmful in a dream." Okay, staff yalose ekirooto nga tata amulwanirako otalo naye nga mu kyoto muli. Okay, adda ali ku ssimu agamba alina taata we naye ate nga akimanyi yafa. I knew he was dead. Kasi tumanyi oba ne mu buli yafa oba yafa like oba mu buli wali yafa tutegedde bulungi, naye agambye I knew he was dead, but now he's alive or what? N'agamba mu kirooto ekyo naye nga yadde amukuuma ng'alabye emisota, yabazeeko emisota 15. Kwaddeko gobula ennene gy'alwanye nayo n'efuuka omukazi omuyindi, Katonda wange, n'agiwangula. N'ayitawo n'asanga taata we n'abasajja 4 nga bambadde white saati enjeru nga bakutte n'ebimuli ebyeru n'ebya pinki
omusajja ne bamulaga omusajja ng'ayambadde essuuti ya navy blue. Amugamba oyo ye mwami wo. He said ne bamugamba it's time, ebiro bituuse. Kati abuuza omufu atufuuka abeera ng'ate omufu Mukama yeebazibwe. Anyway, abafu bano nabagamba si buli mufu. Now mbeere very careful n'ebirooto bino. Ebirooto bino ebisinga almost 99% ebirooto bino ebigiramu abafu birooto si birungi, birooto bibi, wadde nga yali muzadde we yadde nga akwekozaakozaako mukwano gwange anti gibeera myoyo mibi. Naye mikwano kyolina okutegeera nti kati abantu ngaffe abali mu Katonda Bayibuli egamba beesiimye abafu abafiira mu Mukama waffe. Omuntu n'afiira mu Yesu tabeera nga bali abafu bali abalala. Esobola okuloota katugambe omusumba wo nga yafa naye sobola n'omuloota mu kirooto ate nga bupaka buva eri Katonda. Mukama yeebazibwe. Now mbeera efaananako bw'eti, kino ekirooto bwe kiti bwe kifaanana. Baana temuloota abafu ne mugamba Stephen yatugambye nti omufu mulungi, teri mufu mulungi. Just bagambye it's almost 99% ebirooto byonna bye tufunye wano eby'abafu ebirooto bibi. Ebirooto biki? Bibi. But for this one tulanga muzee yalinga ali ku side ennungi. Simanyi oba yali mulokole oba mulamu oba yali mufu oba wano yabadde mufu in the dream, kitegedde bulungi. Naye nga mu byonna olina okulwana owangule mukwano gwange, olyoke ofumbirwe. Waliwo olutalo luli wakati awo olina okulwana owangule. Kati muzee tujja muvaako mu birooto kati tudde ku side yo, olina okulwana olutalo owangule olyoke ofumbirwe. Olwo emyoyo gy'olina okuba nga okola ki? Olwanyisa, otagwa genda olulwana. Emyoyo gy'ogenda okuba nga olwanyisa osobola okuba nga ofumbirwa obanga okyali singa omanya wakyali ebikutte. Namirembe Brenda. Praise God brother Stephen naloose nga ndi mu nnimiro ya muceere nga ntambula nga mulimu amazzi n'engwamu n'empuga nga wanyumidde obulamu bannange. Tebereza n'oyita mu nnimiro y'omuceere mulimu amazzi n'ogwamu n'owuga n'okuwuga. Ebbeera omuceere bagulima mu mazzi. N'ekirala ndoota nnyo nga tuli mu kkanisa nga abaana bafuna deliverance ate ndoota nga ngula kasooli. Ebirooto bimeka kyaba kyakusatu. Omu nga wa mutwalo ne mugamba oli mubbi nga ndi Saudi. Nange ndi Saudi Arabia. God bless you. Staffe Brenda, Mirembe Brenda. Awo tali mu nnimiro ya muceere ate nga mulimu amazzi n'awuga. Nawe olina okubeera very careful. Ebirooto bino ebisinga mukwano gwange eby'okuwuga bitera kutambulirako problems. Naye ate omuceere gukiikirira mu ki? Gukiikirira mukisa. Gukiikirira mukisa. Oba nga wabadde kisinziira wadde owulira otya ng'oli mu nnimiro, oba nga wadde owulira emirembe ng'oli mu nnimiro, manya mukwano gwa gubeera mukisa, abundance mu bulamu bwo. But if you are amazzi wagaguddemu nga mutuufu it's not so good, like you're struggling to make it the other side, olinga agudde mu kidiba ogudde eno eri, manya mukwano gwange kino si kirungi. Bane kino tekyaplayinga ku nnyanja. Bw'otanga oli mu nnyanja ogamanya mukwano gwange nti problems almost always biba bizibu. Kino kirala. So kyekyo mukwano gwange. Nekyagambye n'oloota nga abaana bafuna deliverance. Okufuna deliverance Mukama asobola okulaga abaana abo nga asobola nga akulaga kyabuweereza, asobola nga alaga abaana bano nga nawe kennyini alaga ggwe nga weetaaga kuba nga okola ki? Olwo eriya Mukama z'abaagala okuba nga okola ki? Osumululwamu. Tujja kukiddamu bw'oliba ofunye ekyote kirala kyonna ewamu then ogula kasooli kuba kusiiba mukwano gwange. Nabagamba nti mu nsi ey'omwoyo ekintu kye bayita okugula ebeera ssaddaaka. Whether oli musamize, whether oli wa Katonda, buli omu akozesa ssaddaaka. Kati gwe yiye erina okusinga ey'abasamize. Obeera mulokole n'okola bizinensi mukwano gwange, ssaddaaka y'abasamize n'ekusinga ng'oli mu kuzembeya buzembeya. Bajja kutwalako buli kamu konna bakasitoma babatwale, mulokole odde awo osembe. Pastor Tonga bati tugamba nti ng'osigaza nkoba na migwa
ku luggi. Yes, so kyobola bw'atera okugamba na bumaaso. So mukwano kino ekyokuba nga ogula kasooli kuba kunoonya Mukama. Kasooli akiikira mukisa, but oba ogula kuba kunoonya Katonda. Juliet, praise God. Okay, God bless you abundantly, man of God. Brother Nalota nga njoza all my clothes nga gyendi simanyiiyo, naye omwami gwe simanyi yandeeta n'andaga ekkubo erigenda ewange, ne ndaba nga kituufu lyeryo, ne mwebaza n'2,000. Akasente ako mukalaba, mukanotinganga buli mukasanga mukwano gwa akasente ako kali so common mu birooto. Okay, nababulira lwaki abuuza kitegeeza ki. Brother Stephen, nyamba ombuulire onambike. Sorry, I don't go to church, I just listen to radio, Pastor Tom and learning dreams. Where can I put my ekimu kya 10? Help me, man of God. Okay, ekimu ekya 10 okiteeka mu nnyumba ya Katonda. Ekimu ekya 10 kigenda mu nnyumba yani ya Mukama. Okay, ekimu ekya 10 kikola mirimu gya Katonda. So tolina kanisa, owuliriza MCF radio nakulya birooto. Ekimu ekya 10 kiweereze Pastor Tom Mugerwa, kiweereze ku kanisa, kikola omulimu gwa Katonda. Kubanga owuliriza Pastor Tom Mugerwa emusumbawo kati, yakusumba. Okay, yakusumba emusumbawo. So send your tithe there always. Naye osaana ofune local church olw'ensonga zingenda okukubuulira wammanga zino. Mukama yebazibwe. Yes, olina okufuna local church. Musumba Tom Mugerwa alina contract ne Katonda. Mukama yamuwa contract n'amugamba ajja amusomeseza abantu, amutendekere ejje erigenda okulwana mu biro eby'enkomerero ng'emafuta gatambuliramu. Atendeka magye naye n'amuwa akakwakulizo talina kusomesa abantu ku Sunday. In other words, abantu abajja wa Pastor Tom balina amakanisa gye basabira. Mukama kyayagala, ayagala bajja wa Pastor Tom bakolezebwe, bagende kye bafunye bakitwale makanisa amalala. Omubiri gwa Kristo gweyongera okuba okola kigugaziwa eri University of Christology. Okay, so olina okufuna local church. So ojja kusaba Mukama Katonda akulage local church kolina okuba nga ogenda. Ensonga namba 2, togenda kukula mu mwoyo, togenda kukula mu buweereza nga tolina local church. Kati emutundwe buuliza radio kati naweereza dde ku Mukama, so kirungi obeere ne local church wonaayiga okuweereza Katonda, wonaakulira mu buweereza. Yes, ate mikwano bw'oba nga ofuna local church, tofuna bino church nnene nnyo mega churches, tolina ogenda kuweereza Mukama kugira nga Mukama yakutabiddeyo. Kyolabaga mubuuze Mukama, church zino ze munyooma zino church entono ng'ojjekeza bannabbi b'obulimba, ate muneezo ziyamba nnyo okukula mu mwoyo because you have the chance. Okera mu church erimu abantu 5,000, tolina dde n'omukisa adde n'obwa acha tebasobola kukuwa. Kwaki togenda mu church entono tosobola n'okukwata ku Bayibuli n'obuulira ku njiri? So mubuuze Mukama balaga amakanisa mulina okugenda bannange. Togoberera just njagala musumba gundi, njagala mu pastor gundi, badenda mwogera. Mukama yebazibwe. Yes, musabe Katonda balage, otherwise mugenda kubeera awo muli emyaka gyammwe nga temulina kye mukoledde Katonda. Kyekya mikwano. So saba Katonda akulage church mukwano gwange, mugenda okuba nga okula museeyo mwoyo. Ate kirungi nnyo okubeera ng'olina ekkanisa, ogenda nga bamanyi ono oba olina bbaawe ne bamanya nti omukyala gundi eno efamire ye, n'ogenda ku church nga at least ne mwetegeera ne mwemanya n'ofuka member wa church, nakyo kiba kirungi nnyo. N'abantu ne bakolera mu church. So benefits z'okugenda mu church, okubeera ng'olina church wolaga n'okuŋŋaana kiba kirungi nnyo naddala olw'Esande. So obuuza Mukama, buli muntu yenna atagenda ku church abasinga ze njagala nnyo Pastor Tom, saagala genda ku church endala yonna, kanisa endala zonna mbi, naye Mukama omubuuza ajja kulaga ekkanisa entuufu. Kanisa si zonna nti mbi, embi zezo gwe z'omanyi, kanisa mumanyi zino ennene zokka. So kino kyo mukitegeere. So bottom line, ekyoto kino gambye ng'oyoza all clothes nga gy'oli tomanyiyo mwami n'akulagira gy'olaga. Mukwano kino kiba kyakulungamizibwa, kwegayirira, okwoza engoye kuba kwegayirira, kwetukuza, yongera okuba nga weerongoosa, weetukuza maaso ga Katonda. Ate saba Mukama Katonda akuwe direction. Ndowooza olabye gy'oli tomanyiyo,
kati ate oba omusajja akulaga ki omwami gw'otamanyi akulaga ekkubo ate ogenda okulaba nga lyeryo n'omwebaza n'okumwebaza. Okay? So saba Mukama Katonda akulungamye mu byonna, tobeera awo n'obeera contented nagwenga gwe kusala gwe n'esaba Katonda lungamizibwa Omwoyo Mutukuvu. Saba Mukama Katonda akulungamye, teweekulembera mukwano gwange, wetakuba nga olungamizibwa ate era n'okwebaza Katonda. 12 kano akasente kano nagamba kaliko ministry katambulirako mu generation number. So nga wegambye sitaffe kunoonya ekkanisa, Mukama akulage ekkanisa, ojja kuba nga ofuna amagenda go, ojja kuba nga oyongera okuba nga olungamizibwa mu magenda go, so generation n'abaana bo kale bambi Mukama akuwa omukisa. Kyakulungamizibwa Katonda kino mukwano gwange. Rest kintu. Praise the Lord brother, nze naloosenga my son nga avuga emmotoka, yatandise bulungi naye n'amala n'aluzinga ne tugwa kabenje. Nze ne nvaamu nga ndi bulungi ne ntandika okumusikayo nga emmotoka eyagala kugwa mu kiwonvu n'ezuukuka nga si namuggyamu. Please help me brother. Nekirala naloose nga musumba omu ow'Omutondwe ng'agenze n'agula enkoko ya $5,000. Bwe nagikongodde nga teriiko nnyama, ne ntandika okwejjusa, sente zange nnyamba brother. Mukama Katonda. Anyway, ebyo bino bitegeeza ki? Kino ekyokuba nga tekuli nnyama, you have to look where gy'oteeka sente zo. Gy'oteeka sente zo. Okay? Buuza Mukama nga tonnaba kuwaayo. Buuza Mukama nga tonnaba kuwaayo. Naddala abaana nga abaweemu eby'ekkumi, bana abaweemu eby'ekkumi mubuuze Mukama, tomala gawaayo nga ggwe woowulira nti sikiwulira. Abalokole bayiga sikiwulira, wano nkiwulira, wano sikiwulira. Batambulira ku emotions ne feeling zaabwe. Feeling zaabwe ye Mwoyo Mutukuvu. Omulokole kasita aba nga kyawulira ye mu ndowooza ye gwayita Omwoyo Omutukuvu. Ekya kasita aba nga akiwulira muli ng'akisanyukiramu agamba Omwoyo Omutukuvu kino kyagamba. Omwoyo Omutukuvu yeewuunyisa nno mukwano gwange. So ebintu regarding ku bimu eby'ekkumi, bw'oba olina kkanisa mukuŋŋaanira, mwolina oteeka ekimi kye ky'ekkumi. Abali ku mawanga oli confused, buuza Mukama. Omwoyo Omutukuvu ali so smart, onde tujja kwewuunya. Amujja kwewuunya nga obadde osuubira okuteeka ekimu eky'ekkumi ate Mukama Katonda si wakugamba. Babuulidde. Nga obadde osuubira obadde ogamba nti wano wensuubira wano, ate Mukama Katonda si wakugamba okiteeka, ng'ate obadde olaba walungi, obadde olaba kyokola kyekyo. Mubuuze ng'Omwoyo Omutukuvu, mubuuze Mukama Katonda ekimu eky'ekkumi nakiteeka wa? Waliwo ebifo ebimu nga birungi bya Bwakatonda naye ng'olina kuwaayo nsigo, nga kimu eky'ekkumi nakiteeka walala naye ng'olina kuwaayo nsigo wakwebaza sort of. Mukama yeebazibwe. Kati mbabuulidde mubuuze Mukama, ajja kubalaga w'ayagala nga muteeka ebimu eby'ekkumi. Buli muntu Mukama ojja kulanga agamba wanjawulo, najja mugamba wano ola mugambe wali, ate abamu mwava mu Uganda nga mulina abasumba bammwe. Ova mu Uganda walina ekkanisa gy'ovamu, mwasaba, kati watuuka walinnya ennyonyi wagenda, kati olaba makanisa malala. Makanisa malala musumba wo tokyamujjukira, ojja kulaba Mukama onamubuuza ajja kulaga oli musumba oli mu kyalo, kulaba atakyali Levoyo. Mukama bw'ajja okulaga. Abamu baŋŋamba kale ate we musumba oyo gw'omugamba tankubira nako tambuuza, ani yagambye nti alina okukubuuza? Ani yagambye nti alina kukubuuza? Mukama bw'aba gw'akulaze si musumba si agenda okuwa omukisa. Weewaawo nga kimu eky'ekkumi bw'akikwata alina okukisabira, naye omukisa gugenda kuva eri Katonda, naye kennyini yagamba mulabe bwe sibafumulira omukisa ne mulala ne muguteeka. So Mukama Katonda alina okuwa omukisa, so tobifaako. So muleke akole omulimu gwe nekola, gondera ekigambo kya Katonda. So mukwano gwange, beera ng'osabira Sister Felicity, beera ng'osabira muganda wo, magenda ga mutabani wo nogwalabe ng'avuga. Bw'aba mukulu that is in charge, responsible person, beera ng'omusabira mukwano gwange, magenda ge si malungi. Magenda ge si malungi. Bw'aba nga mwana muto nnyo, mukwano gwange beera ng'omusabira, asabira magenda ge, nawe kennyini weesabire. Kubanga yakubye ekkabenje naye wabaddeko, era ovaamu nga mulamu, naye nga mwena mwabaddemu magenda ge gamu. Kana emmotoka efunye ki? Akabenje because of him. So beera ng'osabira magenda gammwe
Musabira amagenda gammwe. Waluwanga waliwo olukomo lwa sitaani lwakola ki? Lwaluse. Everything will be fine. Olina okusazaamu enkozi omulaba sitaani n'emitego gyonna gyakoze ki? Gyateze. Namusisi Goreti, Praise God Musumba, okwetanga omuntu akusaba ssente mbu ayagala kusuubula ebyennyanja ebikalu. I dreamed that dream 4 times. Naye mu buliwo that person who was asking me for money is to buy dry fish to sell sent me a message when she's asking me for the money. That very person I dreamed. What does it mean? Ono yalose ng'omuntu musaba ssente mbu ayagala kusuubula byennyanja bikalu. Amulose emirundi 4 naye mu buliwo that person abadde amusaba ssente yabadde agala kutunda ebyennyanja bikalu. Kati ndowooza yeebuuza amuwe ssente tamuwa ssente. Ndowooza mulaba bannange abantu abatali mwesigwa. Okay? Abantu baagala okubawula, abantu baagala okubayamba, naye obuzibu bwe tulina abantu obwesigwa tetulina. Naye ng'abantu abaagala okuyamba abantu gye bali, naye bonna batya. Lwaki? Olw'obutali bwesigwa waffe ng'abantu. Katonda ayagala okuyamba naye atya. Atya ki ekiyinza okutuukawo. Agambye emirundi 4 aloota omuntu ono, kirooto kye kimu. So kakati kinyo okugamba buuza Mukama, simanyi oba okirooto oloota bulosi dayiro, oloota bulosi nebuuza Mukama. Buuza Mukama, omuntu ono muwole Mukama ssente zange anaazizza. Kubanga wano nadde birooto byonna by'obadde ogamba biraga kumuwula. Kati gwe buuza Mukama wakuwa ekigambo kye, then you have to trust that. Buuza Mukama Katonda ono muwole ssente zange anaazizza. Mukama omubuuze. Mukama muwole ng'omuwola. Mukama yeebazibwe. So buuza nnyo Mukama ku nsonga eno. Bamusani Abiza unfortunate. Okay. Praise God Brother Renz. Nze ndootanga neekubye ebifaananyi ne anti wange naye yafa. Nga ndaba asemberayo nembuuza lwaki. For me I was smiling. Loota yeekubye ebifaananyi kyakata kiroose mulundi gumu kakiroota nnyo. Yeekubye ebifaananyi n'omufu. Ate nga laba asembera mukwano gwange. Zino zibeera ndagaano. You identifying with the dead person. Zino zibeera ndagaano mukwano gwange z'oba olina okukutula. Fact olaba asemberayo kikulaga mukwano gwange temuli mugundi y'emu. Etya y'emu. So olina omwekutulirako ddala. Ono gwolaba mukwano gwange ojja kulaba ebintu bingi nga bitandise okwonooneka, gulowooze nti it's normal. Naye nga ono yabikola ki? Yabyonoona. So olina okuba nga olwana olutalo omwekutulyeko ddala, omuyambule, omugobe. And these people emuloota abafu bano otandika omugulako olutalo, ogenda okulaba ate nzisawo nemukirota zo naye ng'atabuse. Kati ne weebuuza kakati banne bulijjo omukwano omufu ono ate galyo ng'atabuse. Gamba mama ngazza atabuse leero luno bannange. Nabagamba omuntu abeera tata, abeera mama, abeera muganda nga mulamu bw'afa, gwe ne muba temukyalina kakwate konna. Muba temukyalina kakwate na mufu. Omufu aba mufu. Abeera mu nsi y'abafu, gwe obeera mu nsi y'abalamu. So si kirungi kwesembereza. Nawooza ate muganda wange nno. Muganda bw'aba yafa aba yafa. Ensi yagivaako mulisinkana mu ggulu. Abafu bano batta nnyo emikisa, batta nnyo ebintu bingi. Ni ono Avizan again fortunate agamba atya. Again I dreamt going to buy bread in the shop. I was to pay 2K and gave 5K, and I found out I'm giving it to my former boss. Instead of giving me 3K balance, she gave me a lot of 1K notes, but very odd. Some of them, they were unrecognizable.
sister waffe ono y'omu oli yaloose identifyinga n'abafu. Kakati analoota agenze ku dduuka, abadde alina okusasula 2,000 ku dduuka nga agenda kugula omugaati nawayako 5,000. Agenze okulaba ate akawa boss we yali boss we ow'edda, so ono wakakati former boss. Kati nfejo kumuddiza 3,000 n'amuddiza obwa 10,000 nga bungi naye nga bukadde nga toyinza nategeera nti bwa 10,000, agamba unrecognizable nga tebutegeerekeka. Ndowooza kiraba kyenkugambye nti bano abafu bano batta emikisa. So now you see, kuno kufiirizibwa bwennyini. Obwa 10,000 obukadde obutwalawa obusente obukadde obutambulako busibe bwa byenfuna. Era ojja genda obulamu bwo nga waliwo obusibe ku byenfuna, ojja kulaba ng'odikirayininga mu byenfuna oba nga ddala obwavu buli ku bulamu bwo. So gwatugwa nga abafu bagobye eddala mu bulamu and kuba guno omwoyo guno guzikiriza ebyenfuna byo, guno kuba kufiirizibwa. Waddeyo ssente z'ennamu, okay? Ate mwegendeze nagamba mulaba wano 2K 2,000, wadde olina kusasula 2,000, okay? Waddeyako 5,000 and ate kati bakuwa bukadde, wapula bukadde bwa 10,000. So guno mwoyo gwa kufiirizibwa gwe gw'osabira mukwano gwange, omufumu ekutuleko. Hi, dreaming when my hair is organized. Hope it was not disorganized. Kwetanga enviiri zo nalaba nga enviiri ze zirabika bulungi, zonna nga zitereezezza bulungi. Mukwano gwange kibeera kitiibwa kya Katonda. Oba weetereezezza mukwano gwange, okay? Yes, ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda, naye okuyita mu kwalayininga ne Mukama, okuyita mu kwetereeza ne Katonda. Enviiri zo olaba ziteredde bulungi, okay? Kitiibwa kyaki? Kya Katonda. Kigenda kulabisibwa ku bulamu bwo. Okay, olwota nga zisansulukuse ziri disorganized, manya your life is messed up like that hair. Takubanga efikisingibwa mukwano gwange. To her, okay? Tumwebaze Doreen. Dreaming fire burning house means what? Now, Doreen ojja genda video gye nakola okuloota enku n'omuliro, kitegeeza kikola video y'enku, manya n'omuliro mwe naguteeka. Segment eyo nagyogerako ennyumba ng'ekutte omuliro. Omuliro mu bika ebyenjawulo, ku makyoto, ki ekirala, otyaba nku, biki byonna birimu ebyo video byonna nabiteekamu. Ka video kalimu ebyokuyigiriza bingi. Okuloota enku kitegeeza ki by Brother Steven, ojja kuba nga okufuna ka video ako, kanoonya mu list ojja kalaba kabeera kumpi awo. Nakuloota ng'ennyumba ekutte omuliro, kirepresentinga disaster, ebizibu biba bigenda kugwa ku nnyumba gy'oloose ng'ekutte omuliro. Bwe bakkanisa kyekimu, bwe ba nnyumba y'ewammwe kyekimu mukwano gwange, okay? Yes, ng'ennyumba y'ewammwe ekutte omuliro oba nnyumba y'omutendagula ekutte omuliro, mukwano biba bizibu bigenda kukitomera. So you have to pray against those things to happen. You have to pray okulaba nga tebikola ki, tebituuka, tolina kuddabuza okutunula and you wonder. Nwamise Dalot, linnya lirikyo zino bwalino. Okota nga ofumba emmere by Brother Steven, what do you mean? Okota nga ofumba emmere, nawe okota nga ofumba emmere mukwano ekisinzira bani b'ogifumbira. Ogifumbira eri wammwe, ogifumba ku kanisa, ogifumba ya event yaki, okay? Sometimes emmere representing ekigambo kya Katonda, sometimes emmere etambulirako endagaano. Abamu olwota oli ku bijjulo by'eri wammwe mutudde mulya n'ab'ekika, ebiseera ebisinga emmere etambulirako emyoyo gya kika, etambulirako ndagaano za kika, okay? Oba ng'ofumba ku kanisa, ekyoto kiba kya buweereza, kiba kya kubuulira njiri most of the times. Bw'ota ofumba emmere, oluusi ng'ogabula emmere, ndoza kiwadde obuuza. Praise God brother, nze naloose nga bba wange agudde mu kinnya kya ttooyi nga nkimuggyamu akuyisa ani atwebembeere Madrin, okay. Linnya lirikyo zina nti muliwulira. Kwata mwami wagudde mu ttooyi kuba kugwa mu kibi mukwano gwange, kuba kugwa mu kibi. So maybe he is under temptations right now.
nga gw'omugyamu era gwalina okwegayirira Katonda kulaba nga amunyweza. Amunyweza. So enkwano ebirooto nga bino tebirina kubamala mu maanyi. Abamu olufuna ekirooto ku mwami wo oba ku mukyala wo ate n'oggwaamu amaanyi, naddala abakyala n'oggwaamu amaanyi. So mulowooza abaami bagenda kubeera bamalayika? Abaami bantu bazibu nnyo, bali kind of tricky. So toggwaamu maanyi ku kintu kyonna, saabusabi Katonda, saabusabi. Omwami wo aba alumbiddwa, tomuwayo ate ali sitaani n'amulira ddala n'amumalawo. Ogenda kuggyawa atalumbibwa? Genda mugjawa. So Mukama aba akulaze, twananga bukyali ng'ebintu tebinaba kukutuukako. Otherwise kino kiba kugwa mu kibi. Kugwa mu kibi. Stella Mukisa, praise Almighty. Okuloota nga olimba olugo lw'ente kitegeeza ki? Ndowooza ng'olina olugo lw'ente. Kati olina olugo lw'ente kye kitya bannange? Olugo ng'ente zitukwetoolodde, olina ekiralo ky'ente. Okay, oba ng'olina ekiralo ky'ente ng'olina ente nnyingi, ng'oli mu Westaana bannange, ba Westaana wammwe ente si buli nte zonna kibeera kikolimo. Ente ezimu gubeera mukisa. Si buli woloota ente tibeera bikolimo, bibeera mizimu, gibeera kino. Waliwo ente ennungi. Njaba lifaalinga okugenda okulaba vidiyo gye nakola okuloota ente kitegeeza ki by Brother Steven. Nga bakoleddewo akamungi, almost buli kintu kyonna kye muloota kikozeko vidiyo. Kibula mbagamba nga tonnaba kujja wano kubuuza kibuuzo ate tudde wano mu layini olinde oyombe. Mukama yeebazibwe. Oloose ekintu kyonna, genda mu YouTube channel yo, teekamu okuloota kyonna ky'oloose. Okuloota ente kitegeeza ki? Okuloota omubbi kitegeeza ki? Okuloota omusota kitegeeza ki? Okuloota ebyennyanja, byonna vidiyo esinga zonna nzikoze. Ngenda nzimalayo kwoza nku, kuma muliro, okukuma muliro kuli mu nku. Ogenze mu periodi, zonna vidiyo nzikoze. Ebirooto ebiva ewa sitaani, vidiyo nzikoze. Ebirooto ebiraga sizoni yo nti etuuse, vidiyo nagikola. Ebirooto ebiraga okuyitibwa, vidiyo nagikola. Ebirooto ebiraga omukisa, vidiyo nagikola. Mukama yeebazibwe. So emikwano obwakamungi kwenkoze. So just in case tafu waloose nga ekiralo kya nte gwera mukisa, bw'oba ddala ng'oli mu Westaana. Bw'oba nga waloose olugo ng'otegeeza olugo olukomera ng'ente zikwetoolodde, mukwano gwange giba mizimu. Kiba gikwetoolodde and that is a hindering spirit. Omwoyo guziyiza, ate guno omwoyo gwa so strong. Bazikwetoolodde tekuganya kukola ki? Kugenda. Those are hindering spirits. Shivan Betty. Mukama yeebazibwe Brother Steven. Nze nakaloota. Okay, nze naloota maama Fiina. Naye nga ampakana naye nga mugamba Yesu yasinga amaanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, mwena mukimanyi bulungi nnyo nti mukyalo oyo akulira bakabona baani ba sayidi eri gye mumanyi obulungi. Okay, ye nankulu w'ekibuga kye bagamba Yesu vunna mu nsinze enkulu w'ekibuga kyampibwa ngabira buli muntu yenna nga bwenkola ki? Nga bwenjagala. Kati kabona ono alina byagaba, sanga n'abalokole namwe mwagala kgenda yabayambe. Mukama yeebazibwe. Anyway, kanveeyo eyo naye kyolina okutegeera ono akiikirira maanyi ga kizikiza. Kati kono kuba kontendinga n'amaanyi ga kizikiza. Oba tokontendinga na muntu ono. Kyokera ebirooto biri mu nsi ya mwoyo, gino gibeera myoyo. Okay. So kino kiraga waliwo amaanyi golina okukontendinga nago, waliwo amaanyi agakupasuula nga golina okukontendinga nago and ogenda kuwangula kubanga Yesu eva yawangula. Yesu yasinga. Okay. Abamu muloota mulwanagana n'omuntu bw'ati ate n'oloota nga bakuwangudde, mukwano gwange manya nti amaanyi g'ekisa gali mu kuwangula. Omwoyo gwo gulina okuba nga gukola kye? Gugolokoka, guve mu bunafu okola kye wangula. Yes. So kyekya mikwano, oluta omukyalo oyo mubeere very careful. Praise God Brother Steven. Nze naloose nga amannyo gange aga wansi gavuddemu nga nsigazza malibu. Kitegeeza ki? Mukama Katonda. Oloota nga amannyo go gavuddemu. Nawo ekyoto kino ekyamannyo bibino ebintu birina okukebera. Oloota amannyo go gavuddemu. Kisookera ddala
engeri gy'oyogeramu ng'omuntu akamwa ako kali katya. Kwaga ekyoto kino eky'amannyo kijjirako regulating, kijjirako ekiswalo, beerawo ne wejjusa ng'olina by'oba olina okukola tewabikola. Mukama yeebazibwe. Era nga otambula mu butuukirivu na butukuvu. Ekyoto kino gyakiroota nnyo, katambula mu butuukirivu na butukuvu ng'amannyo go gonna gavuddemu ng'obukunkumuka. Mukwano gwange Bayibuli eyogera ku bagenda okulumwa amannyo n'obujiji. Mubamanyi abagenda okulumwa amannyo n'obujiji abalibeera mu Geyeena, nga bonna batintima nga omanyi akaanange enkuba ekakubye konna nga amannyo gakubagana. Geyeena bwetyo egenda okubeera ng'olumya obujiji, nga amannyo gakubagana, ng'oluma emba, ng'omuliro gukwokya ng'ofa. So sirowooza nti buli Munnakyozen na waliwo agenda okutuuka, mwena mugenda kugenda mu ggulu. Singa nze mbeera ali ku geeti ngamba oyo Munnakyozen, Yesu ng'agamba nkumanyi yingira. Yesu n'agamba sikumanyi bannange kiruma. Nojja ng'oli smart, Yesu n'agamba sikumanyi. Fa wendi gwe yakola eby'obusobo. Mukama yeebazibwe. Anyway, ekyoto kino mukwano gwe kebera obulamu bwo kubanga otambula bulungi ne Mukama. Oba tutambula bulungi, tereeza by'otereeza ezo ojja kwejjusa. Regulating may come in your way. Kiswalo. Kale mikwano Mukama w'omukisa. Time empeddeko. Mwebale kumpuliriza. Nze Brother Steven Nbagiyita Chosen Generation. Subscribing connected. Waliwo enamba eri awo wansi mu comment esooka. Nkenda mu comment section ojja kulaba enamba esooka.